Bannaye Faizo ndoza kanjira nkuleka. Ogira onyumyamu n'omwami wange omupya. Maya. Ate kina buzibu. Badde China byentegekeyo mu kisenge. Kangende ejira mbimaliriza. Okay. Yes. Kale kwa. Kale, katugira tunyumyamuko. Kale Faizo. Baba. Faizo. Olikeechas. Olikeechas. Webale kusiima mwanyinaze. Nsiimidde ddala. Maya. Wangi baba. Ati ngenze okulaba nga wennoonooka ensingo. Ennuuse. Mwali nnyo. Guli muzigo gwennyini. Ati nze omanyi nze ebyange bibeera. Oli kumuzuulise. Vakono Kawuthala. Naye nkunyumiza Kawuthala embeera ze ojja kutya. Tomunyongera. Kale kaakati nange kamala okwetereezaako. Kino kyekisenge kyo. Mwogenda okuwumulira. Ogenda osula byonna biri muno. Kiri self contained. Kirungi ekyo. Kati naye kamala okwetereezaako. Ate nzije. Kale baba. Mwana wa nnyabo mulabye. Mulabye. Tatukolere. Naye era nja kuba muyambako. Bwengeri gyafaananamu. Tofaanana tafaanana naye talina kyatamanyi. Omanyi ffe maama yatukuza bulungi, emirimu tugikolera ddala bulungi. Ekyo kirungi nja muyambako kuli kayo. Nkomyo. Nakuggyemukko ne ku ngoye. Ekikyo kitambudde gitya? Egyange gibadde bwe gityo mpola bukoowu bwokka. Bukoowu? Bukoowu bwokka naye tujja kumalako. Tofaayo ngenda kuwamuka masaagi. Ako nkeesunze. Kakasa? Nkeesunze bebi. Kakasa? Okeesunze? Nkeesunze. Ago mateeka. Lunaku terubadde lubi? Terubadde lubi lwakuba nkooye nnyo. Nkooye nnyo? Ate nga nange ngenda kukooya. Naye nakumanyiira. Nakumanyiira. Sooka ondoopere biki ebikusumbuye olwaleero? Sina byamanyi binsumbuye. Nkoze nnyo n'enkoowa. Nkooye nnyo? Kakasa? Iya. Really?
Toka beri ready. Ready na started ku dining. Kali kazi. Unamuomisa. Na mwise da tudeda. Kali genda kazi. Kamalirize wane? Kali. Mwatandise dda. Tukulinze nga tukulaba. Bismillah. Maya. Ojibaya. Kamene kakuomere. Sikabi kalungi nnyo. Omanyono yakulya omujja wa nnyina. Alisa siteni njikono. Nayagala tokimujjamu nekyamulemeramu. Balisa mukono guno. Nekyagala simanyi lwaki. Lwembanisa n'okuwandiisa. Guno omukono tegulya. Emirimu gyagwa mirala nnyo. Mirimu ki? Mirimu ki emirala? Nati guno gwatondebwa kulya. Omanyi lwaki baguyita ddyo? Manyi ko kyava? Kyava ku kigambo kulya. Ddyo kiva mu ddya. Ddya. Kulya. Kyekyakutuumisa ddyo. Kyokka baaba naawe. Atwaza ekikadde tezigenda kuggwa. Kuyiga. Ibyo nange sikimanyi. Okuyiga tekuggwayo. Era mmwe ebyo bisaana mmwe abakulu. Nze ndi muto. Sibimanyi. Nze emmere empomera bulungi nga ngigasse n'enva. Naye bannange mukyala. Awo eba egenda naye walijja munokoza muli. Namanyira bino ebyekizungu. Gwe mukyala tunakutwala mu hoteri. Tugenze kulyako mu kifo kya bbeeyi. Onaabisobola ebyo. Buli omu ojjayo ekifirika ky'oba omanyi waki oba okola ekyekizungu ky'otaakuliramu. Baaba guno omulembe gwakyuka. Ebifo abaana bazimba ebintu ebiriko. Tujja genda nawe tujja genda ewa maama Naaki. Omanyi kambabuulire. Teri kisinze kwonoona ggwanga lyaffe. N'Abafirika kukoppereza nnyo bya kizungu. Nze era ekyamazima. Ntambulira nnyo ku nnono y'Omufirika. Sitera nnyo kwagala kukoppa bya kizungu. Nze nina obbikuppa baaba. Sijja kubeera n'abasajja bakulu. Ngenda bweruuzi. Muula. Ujja tugenda out ne baby. Ne batuwa emmere. Ne tulakatayo kuliisa ngalo. Ne tuliisa engalo. Ate ne tuwoomera. Ezo enjala ziriisa engalo. Bulungi nnyo. Mukyala naawe tulekemu ezo enjala teziriisa ngalo. Kyeri kyeweekoza. Maya gw'okoppa nnyo ebyekizungu. Aya.com. Mutimbagano. Kale, katulabe gye biri bakomi.
kakati mola ono gaasi batufumbira then microwave yino waneeno oba weetaaga gas cooker ziri wali eri amasowaani glass bikopo byonna biri wali eri waggulu then ebyokufumba bikiba n'ebyakyayi biri waneeno kati obanga oyagala kufumba osokolesa ebyamasanyaze kuba bikola then oyagala fumbira ku manda gye gali eweeru mufumbiro sibiro manyi obikozesa byonna byonna mmanyi obikozesa eno microwave gas cooker ndowooza byawukana mu bika naye nga buli kimu ekyo kirungi ogenda kunnyambulira olaba mumula nyagadde emikola g'emmaya nali nkyali ewa maama bagenda batuleetera omukozi nga tamanyi kozesa bintu yagenda n'ateekako gaasi kata gaasi atuuke tebala njagadde mbikulage bikwanguyire tulebe kusanga nti ate oyidde oba gaasi akokyezza engalo obitegere bulungi nga namanda gye gali wabweru kitegedde mukwano era toli musuubi obadde mutuufu okungamba munnange ndina musanyufu nnyo okubeera naawe mulamu wange omulungi maya ninda kwagala siri mukyala mubi ndi mulungi tujja kwatagana bulungi Mola nange siri mubi nja kwanguyiza era nange ojja kunfunamu emirembe ekyo kirungi ate kirungi oli muganda bba wange ddala ngenda kwagala nga bwe mwagala nange oli mukyala wange kale kankuleke ninde enkole tujja labagana olweggulo kale tuka bulungi mukyala kale mukwano akuume naawe mukyala eyo togenze walowooza komawo ogenda laba ekikuba ekikkirira buliko akapande k'essomero God is good kati ogenda kuba bw'okkirira baasi awo ojja kuba otuuse geeti eddako kinkana otuuse ani ate gwolagirire waffe ono Sharifu Sharifu ngaatukedde buzibu ki naliwo ensonga zenjagala mmalirize naye abadde sayidi zeno neŋŋamba nankubira kasinde mugandi waka naŋŋamba kagire eddala wano kale kasita atuuse kati naye weetegeke wamaliriza then tugende sister wange baba good morning bro Sharifu Wajitata n'esimu ekulaba naye ngisanze okusaba ononsonyiwa mukama wange okukeera obudde buno era nange ngambye seruganda onankedde bwati kiki waliwo obuzibu tewali nnyo naye kangambe nti weebuli obutali bw'amaanyi kubanga olina ebbanga lyewali ompaddemu okwetereeza okulabika nti neesootinga ndeete ssente zaffe ziri wazifunye sinnazifuna era mbadde nzize nga ndabye nti ekirungi ndowooza kyetaaga njije wano waka mukama wange nga nkusaba onyongeremu guwera omwezi gumu Sharifu weeks bbiri ezo sinze yazikuwa gwe wazimpa nti lyebbanga mwosobola okufunira ssente ozimpe kati ate essaawa eno gwe weekuba engalike ogamba nti nkuwa omwezi wayi obudde bwo webufunze nga ndaba ebbanga ligenda liggwayo nemmanya nti ogenda kunkubira akasimu oba okujja ku mulimu ate nesaagala tuyogerere eri negamba kanesitule njijeewo omukama wange tubyogerereko eno oba oli awo ensonga tuzitereereza eno nsaba busabe ompeeyo omwezi gumu Sharifu wali mukama wange nze gwe nkutwalanga muganda wange bwekiri taata era emirimu gino gye nnakukwasa
Tali nsobola giwa abantu bangi. Abooluganda nina bangi. Nenagamba kankole ne mukwano gwange. Wempangadde naye ebbanga. Oba oli awo. Naye anaatunulira emirimu gino n'alaba nti olaba Sharifu. Nze mu kusalawo ani gwe njagala amanaginga ebintu byange. Lwaki nakulowoozaako lowooza? Nina abooluganda bangi. Era nalowooza nti oneesiga. Kuba nina abooluganda bangi be nali nsobola okukwata ne ŋŋamba nti gwe ddukanya kino, gwe ddukanya kino. Naye lwaki nalonda ggwe? Lwa nsonga nayagala nsike ku mukwano gwange. Naye amanyi ebintu bwe bitambula. Alabe nti Faisal emirimu agikola bw'ati n'afuna kino. Kubanga togijja kakeeka. Omuntu okubeera obulungi oyina kutoba. Naye ozannyidde mulimu. Sizannye. Ozannyidde mu embeera. Abapangisa bakaaba. Abapangisa omuntu ukako nakuwa date ya wiiki ejja n'otuukawo n'otuukawo nga oluusi talina kugamba embeera gye mpitamu si eyaluli nange gye nayitanga. Luli byannyanguiranga. Olaba nsaze ne weyitirwa ki? Ekintu kye wampa nti weeks B. Nalowooza nti anyway ze nazeewa. Nalowooza nti zimmala ng'era za kumpi naye ndaba kiganye. Nensalawo neesitule nzije. Oba oli awinza okujja ku mulimu ate n'otabuka n'abadde batamanyi mukama wange ne balowooza nti ate Sharifu. So njagala mukama wange tusootingire n'embeera tugitereerezeemu. Kati Sharifu. Wandi taata. Kye tugenda okukola. Essebo. Nange ndeeta ndowooza. Ye mukama wange. Oba oli awo ng'eneekuwewulako. Omanyi omuntu emirimu bwe gimugejjako. Ne gimuyitirako weekanga oluusi ayinza okukola ensobi. Kati kye tuba tukola. Rentals zino. Kanzi kujjeko oddukanye uptown. Ojja kusobola okumanaginga bizinensi emu eyo. Eneemu kanjiyiize kyekiddako nja kulowooza ki kye naagikolera. Mukama wange. Omwezi togumpadde gwe mbadde nsabye neesootinge. Omwezi kangu kuwe nga nkulekedde uptown. Rentals zino kandabe ekyokola. Nja kuba nkubuulira. Okay? Kale mukama wange. Waliwo ensonga endala? Ensonga mbadde nzize ku ezo za bizinensi z'omukama wange. Kati nkuwadde omwezi naye wa? Kwa uptown. Kugambe eno akakisa kampeddeko sikyalinayo choice yonna. Sinnasalawo kisembayo naye nga for now idea yange era nga ge magezi genda bagayinza okukolera tusigaze omukwano omanyize nfuba nnyo okulaba nga omuntu tetukyawagana lwa mirimu tetukyawagana lwa business tusigaze omukwano osigale nga omanaginga uptown kubanga kirabika bikuyinza obuzito uptown ne rentals zino so okusigala nga tuli bumu omwezi kangukuwe naye nga guwadde wali ku uptown kale olunaku olulungi kale mukama wange kale kale tujja kudda mutazi okay tubuuziza ku kalinda ku tupenza gendo nina totuukangako wano ninawo omwanyinaze njagala mukulage omulabika ate kale kamuyita kuuze kale mukama wange Mukulu Sharif. Wanyi mama. Nakusanisa okulaba ssebo. Nkale nnyabo. Nange nsanisa okusanga. Kale ssebo. Era dde ssebo. Era dde nnyabo. Osibye otya ssebo. Bulungi nnyabo. Osibye otya nnyabo. Bulungi ssebo. Mujeebale. Kale ssebo. Namwe mujeebaleko. Nkale munnange. Omukulu omulabye. Omukulu mulabye wano. Tubadde tulina ensonga ze tuba okwogeramu. Nangamba kaabeko gwampitira mubuuzeeko. Anti mbadde neewuunya. Okeera kuno. Kirabika ensonga y'amaanyi nnyo ekkeezezza. Ensonga ya mirimu gya mukama wange. Nambika musaleko ewaka. Okay.